olwaleero ngenda bayigiriza ebakuba feeva ku mutwe. Kakati feeva eno eba n'ensonda nnya, okitegedde zizinaano nnyingi kwe tutola ne tugaa ne tukuba abantu. Feeva eno oba ogikuba omuntu ogimukuba wano weewatta, so si wano. Baagikola ng'osobola ogikwata obulungi weeti. N'ogikuba omuntu n'emunoga. Bino biwundu nga nnwana n'abantu b'enkuba feeva. Kati awo ffe obeera otwagaza ki? Akatambi ako oluvannyuma lw'okuvaayo ku mukutu gwa TikTok ku social media platforms ez'enjawulo, abantu bongedde okubeera nga bakatambuza ku Facebook, ku mikutu gya WhatsApp, ku TikTok abantu bakasharinze, ku Twitter katuuse. Tewali omukutu gwa social media akatambi ako we katatuuse. Naye buli we katuuka abantu bali mu kubeera nga bataagingako Uganda Police. Pages zaabwe zonna bali mu kubeera nga bazitaagingako. Naye nga kyendi sure nti akatambi ako Uganda Police yamaze dda okubeera ng'ekalaba. Ebeera libadde tinaba kubeera ng'ekalaba. Nange SMX nsazeewo okubeera nga nkola akatambi ako so that twongerayo information. Omanyi poliisi ya Uganda egamba yamba poliisi naye esobola okubeera ng'ekuyamba. Poliisi tugiyambyeko okubeera nga tusaasaanya akatambi kano naffe tusaba ebeere nga etuyamba. Ekisookera ddala omujulizi waali oba victim bamuyitaano babayita batya mu mateeka ye. Omuzi w'omusango waali, obujulizi weebuli, ne crew etandikirwako okubeera ng'emukwata akawunti ye weeri. Kati omulimu gusigalidde Uganda Police. Lwaki abantu batiddemu? Okusinza akatambi kaneeno, yes, bantu bangi bavuddeyo okubeera nga bakola content ow'enjawulo, neera ng'oli ayinza okuvaayo n'agamba nze siri mukubi wa peeva, just olwalaba peeva nenfunamu idea ya content, nsobola okubeera nga nteekayo content, nsobola okubeera nga nfuna likes, follow ne shares nga bwe tuli mu kubeera nga tukikola. However, mukane n'akatambi obeera oketegereza bulungi, mulimu obujulizi nti omwana akugambye wano we tuzijja peevers, neera nga we ziri nnyingi. Tugenda tusobola okubeera nga tukola ki? Tukuba abantu. Takomye ayigiriza abantu wa w'okuba ku nsonda, w'okuba omuntu nasobola okubeera nga afiirawo. Takomye ako ye kennyini alagira ddala mbu bujulizi, omubuuza enkovu ezo zaaki, amabwanga mangi ddala ng'amabwa gali ku mikono, n'ogenda mubuuza gazze gatya, n'akuweerako obujulizi nti ganeeno amabwa. Nanti abantu bembadde nga nkuba peeva munnange, omukuba n'asigalamu akasamba ganga olina okulwanagana naye. Bye biwundu bino byolaba kyekya kyobeera osigalidde. Mwana watu ne wobeera wakuwolereza muntu, waliwo time gy'otuukako n'ogamba okuwolereza kigenda bbeera kizibu nnyo, ekintu kineeno kituulemu wekka. So tusigalidde Uganda Police we neeba esobodde okubeera ng'emukwata, n'akoma wano ku SMX Media ne nkutegeeza mbu bamukutte. We banaba tebamukutte, gyakoma wano ku SMX Media nkugambe nti oli yeekolera content we, so mumuleke mu ddembe lye ayingire 2025 ng'alya butaala. Ano ku SMX Media neeyongera okwebaza abantu bambi abavuddeyo ssekinnoomu, abamu nga batuwa ku magezi, abalala nga batuwa sapoti, abalala nga batulagira ki ekirina okubeera nga kikolebwa ku mwana muwala ono Babirye Sumaiya. Tweyanza nnyo, tweyanze ege. N'olunaku olw'eggulu waliwo akasimu akankubiddwa omukyala n'antegeezaako sobole okubeera nga munoonyako. Mwebale nnyo nnyini ddala. Tukyeyongera ddala okubeera nga tusaba obuyambi bwa miliyoni 2.5 ze tuli mu kubeera nga tusonda. Tetugaana wa 1000, tetugaana wa 50, mutwalo, mitwalo 5, mitwalo 10, buli omu obusobozi bw'alina n'engeri gy'osobola okulaba mwana muwala eno obulumi bw'alimu. Bambi yeetaaga okubeera ng'alongoosebwa, yajja omuliro. So tusaba busabe buli omu alina ky'asobola okubeera nga atugattirako. Osobola okubeera nga tugattako mu January atiisaddeyo mu ddwaliro, tulabe ki kyesobola okubeera nga bamukwasaganya nakyo, asobola okuddamu okutereera, asobola okubeera nga addayo okusoma. Buli lunaku twetaaga emitwalo 2 gyo nga tegiri kudya treatment eri emiliyoni 2.5 zo nga za ddagala ka tube ke yeesiga ku mabwago, obulumi busobola okubeera nga bukendeera. Tweyanza nnyo, tweyanze egeri muzira kisa yenna agenda okubeera nga atusindikira ku buyambi kw'enamba y'essimu.